Honorable. Alan Trini charge. Do you want to tell me that police is not in charge? We are in charge, but you how come that there are some people who are armed here? And you cannot DPC will give us more guidance. Which guidance? The honorable this is aside. Alinda. Yes, Honorable. Do me one thing. Do me one thing. I just want don't leave. The MPO Sagalo this one is not my place. No, Sagalo be ready. This one is let me first guidance. Nzengo mukulembeze. Njagala ngende nange ntulewo ndabe nti wano we wali obuzibu ate wali abantu abali amudi bagamba nti no tebamukwata siba polisi naye ate bwe mba njagala obamanya ate njogere ne DPC Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambozi bakireke atabukidde poliisi gyasanze ng'eva ku kyalo kwe baali abasirikale b'emmundu nga bayigganya abantu abalinako ebibanja okubagoba ku bibanja byabwe. Nambozi asabye poliisi okumuwerekerako addeyo alabe ebibanja by'abantu bagezaako okusengola n'ennyumba okuzimenya. Poliisi neegaana naye kyagize kwe kugikiika emmotoka lye n'agigaa nti balina gye bagenda otunga bamaze okujja ab'emmundu ku kyalo kino. Sibaayo poliisi egamba sibaayo kyokka ate poliisi teri ready kuba confrontinga nebagala bakuba bennyini badduka batukube embooku bano be bataka bakuno bakubulira ekiri kuno banange muzaidibya gundi yacho sasira zane nange polisi ngenda gisibireku tulina vano nga tutaddewo solution mwagala mubena abantu babadde ate honorable bakuba amasasi lwaki muleka abantu abali amuti bakuba amasasi buli lunaku bakuba amasasi oba polisi balina gwe bakutteyo lwaki baleka abantu abali amudi mu kyalo bamaze wiikisi 2 bali mu kyalo bakunyakunya abantu bange. Osi atwala poliisi y'entaawo agezaako okwerwanako okulaba nga Nambozi amuleka agende wabula Nambozi naye n'amufukira akalinja mu ngatto naye nga atalina gy'agenda mukkiriza kugenda paka nga amaze okugonjoola ebizibu by'abatuuze. No, for me, we had just come to complain. His house was broken, it was being demolished. We rushed, which we responded, and in our group we have done what we can. Now, that your house is being demolished in accordance to the court order. Thank you very much. It's not in accordance. Honorable, it is not an demolition. It is not an demolition. No, I mean, it is you who should stop things which are illegal. No, we have done. These people have been besieging in this village for 2 weeks now. They have been here. We have done what we could. And he has also appreciated what we have done. Have I deceived? And we have done what we can manage. The council is here, he also appreciated. After your MP, tell me, what have you done? What have you established in brief? So that when I'm going back, I know that I've been to so this was visiting a scene of him complaining malicious damage. So the case was entered, we have visited the scene, the photos are there. Under normal circumstances, all demolition that is illegal must be done with approval and supervision of police. Have you approved any demolition on the site? There are guards on site. So if there are guns, there are people with... Abatuuze bawudde Nambozi emu n'abasirikale baatera ku kyalo kino babayigganya era nga bamazeeko emirembe nga n'ebiseera ebimu bakuba amasasi mu bbanga. Ekiro banywa omwenge waliwo ekibaala ebuddugala ekipya bakiyita standard bar ne bajja ekiro ne batukosa amasasi kati waliwo lumu emisana bo bennyini baali balwanagana balayika baafunamuko obutakkaanya bamukulya emmere nga omu amugamba bateyasombye mazzi tajja kulya mmere omu lwajja n'akwata emmu n'asooka kubamukoba amasasi mu bbanga kubanga baali bagenda kulwana kati tuli ku bunkenke bw'otalabanga
fere tukyasobola kutambula kiro otambula ekiro ne bakufundiza abamu baagala ssente emwanyi zamuze zonna bazinoga ne bazitunda kati bakonye tweyo y'omutuuze amati ne bakatunda mu gundi mu scrap olw'ensonga tebalina ssente zakulya balya mayirungi tebalina ssente zakukola ki zakulya mayirungi kati tuli ku bunkenke era tusaba Honorable abatugobere abatwale at least tusigaza abapoliisi abategeera funa abasirikale abo banywa omwenge bakuba amasasi bakuba abantu bagenda ne balawuna eyo gye basiba sengenge jjukira eriyo abantu eri wansi mu kibira eriyo abaana abalunda ne babasanga ne babakuba emiggo ne babatwala paka waka ate ne batuuka eno ate ne baddayo ne babajjako emitwalo 8 nga bamaze n'obakuba emiggo ekiro banywa omwenge ategeeza abatuuze omulamuzi ayagala okubagoba ku ttaka lino eyaligula talina kujjako babibanja okwayagira okugula ettaka lino okulifuna mu mateeka amatuufu yasalako ab'ebibanja nabo balina okuwa omukisa okulaba nabo nga beegula oba okubasasula baveeko mu mirembe tunze kakati oli najja naga nti kati nammwe muveewo okuba nze naguze ku landlord ekyo kiba kikyamu ffe nga tetunnafaayo kwani nanyini ttaka wakati wa Ddibya ne Tibulya ebyo byabwe bagende mu kooti esalewo ku babiri aluwa landlord waffe naye ffe obwannanyini bwaffe obw'ekibanja buba tebukyuseeko tulinda bulinzi kooti gamba nti bananga ab'ebuddugala mwategedde bwe twageza okuyita mu makuba amatuufu Ddibya yennanyini nga muga nti busuulu tumutwalirani n'ayagala okwegula agenda wani oba kooti singa egamba tibannange tukizudde nti Ddibya yaguza Tibulya era kakati landlord wamwe yani Tibulya nga ffe tugamba oho busuulu tumutwala wani oba n'ayagala okwegula agenda wani oba ne Tibulya asobola okujja n'abaga nti bannange ab'ebibanja bange muli mutya n'aliyagadde kati wano wafuuke wange mu ttaka ne mu kibanja njagala tutegeragane nammwe mbasasule mwe muveewo etteeka ligamba it should be willing seller willing buyer atunda ayagala nga n'agula akola ki tewaliwo tteeka ligamba nti gwe va ku ttaka lyange nkusasule nange nteeka okuba nga nkola ki nga nange lwenjagala ekyapa siveeno buvine ngamba gwe mpa mangu ekyapa landlord naye ateeka okuba nga ayagala nange should be always willing buyer willing seller so obuzibu obuli wano bwendabye nti tulina omulamuzi naye aganye okutuyamba okuba nti ye ng'omulamuzi ekisooka okuba omulamuzi tekimugyaako mukisa naye nga munnayuganda omulala kuba nakiki nti tumunyigirize olw'okuba oli mulamuzi toteekwa kuba na ttaka naye kyeŋŋamba ye ng'omulamuzi professionally amanyi amateeka gano genjogera sinze nteekwa n'ogamuvuunulira ye yali badde agakola ki aganzivuunulira ekisooka buli we wabaawo enkaayana yonna ku ttaka omusango ne gugenda mu kooti eteekwa okuguwulira mu nkola etaliimu kunyigiriza ludda lwonna ekyokubiri tewaliwo omuntu asobola kusala musango gwa ttaka mu Uganda okuggyako ng'atuusewa ku ttaka bino byonna bye twogera omulamuzi singa mu kusalawo okwavaamu kooti ode tutawaanya yali badde yajja wano kooti yali badde yatululako wano mwenna ne mugibeeramu omusango ne gusalirwa wano ku ttaka ekirala kooti oda bw'emala okufuluma tosobola genda n'otwalayo bawannyondo ba kooti okuggyako ng'oyise ku poliisi in fact kambabuulire n'abo bennyini ng'abapoliisi y'emukono bamala kubuulira bakama baabwe e Kampala etteeka bwe libagamba IGP ateekwa okussaako omukono n'agamba nti mukono waliyo omusango ogwasalwa obulungi era ne muvaamu ekiragiro nti nno wabeewo okweddiza obwannannyini possession era kooti ewadde kampuni y'abawannyondo be bayita bagundi ne bagundi obuyinza bagende bateekise mu nkola okusalawo kwaki kwa kooti abo bagenda ku poliisi nebuulira IGP naawe olukusa ne baserengeta wano bakyamaani ba local leaders fenna ne tumanya nti ku kyalo Buddugala
waliyo Bawannyondo abagenza okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti lwaki nti kubanga waliwo be baawa kkooti order kubanga nsobola omusango okunsinga ne ngamba omusango ogunsinze ne nvaawo kkooti engobye ne mpulira ne sirinda nabaki Bawannyondo naye bwe mba siwulidde ng'okussa mu nkola ekiragiro kya kkooti kwetaagisa amaanyi abantu abo balina okujja ne poliisi ne bayita mu beerosi ne bajja wano nga n'omusango gwava mu kkooti order gwagoberera emitendera giri gy'eggambye nti omulamuzi yajja kkooti n'agituuzaako mu kifaawo bwe tuba niyo n'embeera yonna ey'omuntu yenna ng'alina kkooti order naye nga tagifunye kuyita mu makubo ago gembagambye basebo ne bannyabo kkooti order ye banfu akafuuko kano nga Nambooze ataayiza poliisi kamalidde ddala essaawa nga 2 nga Osa agezaako okwebuzaabuza okulaba nga tamuwerekera kugenda ku ttaka okulaba ki ekiriyo wabula Nambooze walemeddeko n'ateeka n'akatebe ke emabega wa patrol okulaba nga tebalina gye bagenda Osa amaze n'apondooka n'amutwala okulaba ki ekiri ku ttaka wayesinza okwewuunyisa omubaka Nambooze kusangayo abaana abato abali wansi w'emyaka 2 nga bakutte emmundu bwe bali ku ttaka okwo nga bali kuuma wakati wano ngamba ebintu nga obviously olaba naawe ng'onnimba ng'omwana omuto sikulimba kati nkugambye nze gw'ogambye okuuma wano naye ogambye tomanyi sigambye sinze nkuuma security eye kuumawo nagisangawo nze najja kuteeka ku senenda kuzimba kayumba olaba akakalira akamawati ka black bajja kundaga bwe bati era ne bantambuza security ne ntambuza bweti ati isano sengenge buli wamu olaba sengenge nengisaako nemala ogwo ne bagamba zimba. This is what they call forceful possession eyokola wajja okozesa amaanyi nga bali bakugadinga ab'emmundu to take possession notekawo ne boundary nozimbawo n'ennyumba speed akosa abantu abikyalo ne bagiyamba kukusako kati gobeerawa nze mbeera kakati gwe owulira omuntu gwe bayita sobi kakati gwe omulimu gwo naawe olina kampuni oyamba bagagga kutekinga over land aye nga niwe muli kutoola ku bayimwe fena twalina kusenga busenge wano buli singa bona munyumye mu lulimi lwammwe nedda mugambe omukulembeze w'ekyalo nkuveemu tutekewo okulwana wakati w'amajego nange nkuveemu tibuli ekisooka nze ndikubyogera buti amaina gange bandeeta Joseph Ndawula liroya mukobe nti mwibi ninze yakubye nti mwibi ali kunaga mwibi aye tujja kumuvaaku tujja kujja paka ewasembayo oba mwana okoba wakikati obaki mukobe nditukobye ninze akobye ningirira mwena kankati njagala kola bose gwe mugambye abantu bange tebatambula mukoze mutya gwe nokola kampuni nti nze bwoba wowe okayanira ettaka nze ontwala n'entuulawo mwetekesayo bino ebintu olyakwate ku bino mumukwate malicious damage of property nga mwe mumusanze ku property ye ne mugiyingirako omuntu azimba ate ennyumba n'agituusaawo Is this a job? No gamba mbunzi omulimu gwange kumpakasa ne ngenda nkukayanirira ettaka abanyakole baveeko waliwo wanakikoze bino tebirimu oli tibulya toletamu yaffe twalowooza nti ye olw'ekitiibwa kye ajja kubitegeera kubanga amateeka agamanyi muntu wakitiibwa ate muntu akoledde ebbanga kwegamba newankubadde naye na right okuwuninga property naye nga tulowooza nti muntu mugunjufu muntu muyivu ebintu ajja kubitegeera era ensonga ziggwe mangu. Unfortunately twagenda okuwulira threats ayeba kifeesi alesa ab'emmundu aba private security tebategeerekeka alesa abavubuka abayaga abajje Busoga batugambye yabajje Buwenge baze bakola biki they started demolishing and what have you and so he felt she's not the kind of person you may sit on a round table n'omunyonyola yeah twogezezzaako okulaba nti tufuna abantu abamutuukirira ne omukubira simu takwata
tufuna abamukubira n'abakwata naye ng'era olaba story zonna zaleeta teziriimu nsa bulimba kuba yatuuse n'okugamba bamugambye nti Honorable ate toyomenya yakinga ensonga abantu baagala muzigonjoole tikutaka baliko mubutuufu naga nti toyiyange ate nga si yagizimba naye akimanyi n'atuuka n'okugamba nti abali ku ttaka yabasasula asimanyi biki ate nga tabasasulangako tebamulabanga nako so ekitegeeza nti Honorable owekitiibwa omulamuzi ayinamu ku mbeera eya ogiyite oba bukulupya oba embeera bweti etategeerekeka ya naye naffe tetutudde tukyalinze twamuwandiikidde tukyalinze okulaba nga atuzzeemu oba nga atuyita tubeeko kye tumunyonyola interim le twawandiikidde Ssaabalamuzi ne deputy we permanent secretary wa Judicial Service Commission President ne Prime Minister Honorable Sam Mayanja n'abakoba Honorable n'abakoba n'abalala bonna abakwatibwako ne Honorable Robert Mao era tusuubira nti bajja kutuula mu nsonga zino twabawandiikidde ntubanyonyola tusuubira nti bo bantu bategeera kubanga obukulembeze buva eri Katonda atayinza kulonda basirusiru so tusuubira nti bajja kutuyita oba they will prevail over her tulabe nga baklayenti baffe bafuna obwekanya embeera ng'eno si mbeera nnungi olw'okuba nti one evumaganya ekitongole ekiramuzi olw'okuba nti abantu gye baddukira okufuna obwenkanya ate era kyannaku nnyo era kyansonyi nnyo okuba nti omulamuzi gwe tuyita ow'ekitiibwa yali ate mu kutyoboola eddembe ly'abantu yatabawuliriza ate nga buli muntu alina eddembe okuwulirwa mu nsonga ezimu oba endala so that is the last thing we expected from her as a judicial officer. We didn't expect it to happen, but it's unfortunate that it happened. She sent her goons and they demolished the house, and we are still fighting to ensure that she doesn't bring it to the ground. Embeera bwetyo